bakiyita divide and rule blackmail Museveni yasinga okikola mu nsi yonna teriyamu kimusinga nabalabye wiiki namba muli wemitusimanyi nokuba gitutte kyakulana kya president wa Nup please nabagamba mwege ekigambo kibayita diversion anything kyakulanyi kyatayogedde oba jowero ssenyonyi oba mufumbira don't give it time nkiddamu ekintu jowero ssenyonyi kyatayogedde mufumbira oba Robert Kyagulanyi Ssentamu kale ne General Secretary Luisi Luwongoya bwe batadde kintu ku social media nga NTV ekiranze NBS simanyi bali ba bloga ba endale don't waste your time ne papula za mawulize ezisimanyi new vision Agokya CBS don't give it time. That's what we call propaganda and blackmail. Ekibiina kya national unity platform kibiina ky'abantu ne kkooti yasalawo n'egamba ekibiina we kiri mu butongole kibiina kya national unity platform era Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nannyini kibiina ye president w'ekibiina ono mukulu kibalama ne banne ba state mafias ba state agent don't give them time kati mwagala kumanya genesis w'olugero luno olugero luli bwe luti omukulu kibalama ono is a state agent mukulu lwono ofasi genda kwogerako ate kibalama njagala ofenga weddukanira kubanga nakendera bakubuza ekikakyo nga tosobola kwogera kikakyo wandibagwomu ku basajja ensoolo eziri mu Buganda ebyobufuzi bitulwana okuva omyomoza basajja mmwe njagala ofe nga weetanakira kisajja gwe njagala ofe nga weetanakira kisajja gwe kuba mbuzaabuza bannayuganda okutuuka ku sseera ekikulanga ekyo abantu bakoowu kanjala bagamba ekibiina kya national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president waakyo kiina general secretary kiina spokesperson kiina emikutu kwe kiteeka amawulire any kind of news from New Vision Agokya NBS NTV CBS BBS Telefina n'emikutu gy'ababloga bona ba endale please tegikulumya mutwe it's divide and rule propaganda and blackmail ekisookera ddala ani ali emabega w'ekintu kino muhooziraga lukwata Junior yali ekintu kino era ng'ensimbi ezikola ekintu kino zikitambuza zayise mu Kagege Nyereko Muhammadi gwe bayisizaamu ensimbi zino era programu zonna yazikoze bulungi nnyo ez'okukyankalanya n'okuleeta propaganda yenna ku social media n'okusasula amawulire gonna n'okusindika oyo mukulu kibalama atandike okwogera omukulu ono yabadde babegawo ebintu bino byonna yindako omukulu ono yasasula ssente zino n'okukebera ebintu bino byonna mu maisimenga nsereko Muhammad no mafia naye oyo wait a minute babadde ki Kagege gwo badde ki Kagege gwo badde ki oyo Kagege yali yasasula ebintu bino byonna okuba nti bibeerawo so mumanyi nti bw'asirika abalina ebirala bya pulaninga kubanga state agent ayagala mu minisita oyo Sereko Muhammad yali mu bintu ebyo so temwewuunya sente zino zabaweereddwa okujja okukola ki okutandika okuleeta propaganda kati njagala bategeeza ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna mu Uganda kirina ssemateeka wa kintu constitution awa obukulembeze mandatory oba mandate eyokubeera mu bukulembeze emyaka 5 ne baddamu ne bayita olukiiko okukyusa obukulembeze oba okuddamu okuzza obukulembeze obujja obuba buliko Robert Kyagulanyi Ssentamu yakabeera president wa national unity platform n'emyaka 2 teginnawera kansubiri tuli ffenna kati ogamba otya nti gwe wazze n'okyusa obukulembeze nga sigwe secretary general one sigwe secretary general kyekisooka sigwe spokesperson two ekibiina kyokanda ekya Nup si kyekiri ekyammwe kuba ekyammwe kiwanvu nnyo ekyaffe ekya nnyukuta 3 ekisooka secretary general ne president be balina obuyinza okuyita olusirika lw'ekibiina okukyusa obukulembeze after 5 years Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala mu bukulembeze emyaka 2 kyekisookera ddala ekyokubiri bwe tuba twogera ku nsonga zino twogera ku bantu bano wammanga mu kibiina kya national unity platform omukulu gwe bayita Singwa si mumemba wa Nup kubanga talina na kifo kyakiikirira ne kakiiko akavuga Nup taliiko ono iso agent mumumanyi bulungi nnyo tugenze ku kibalama naye yali omu ku bakozi ba gavumenti gye buvuddeyo kubanga yali avuga lwa Hakana Rugunda
waliwo omusajja omunyankole yabadde akola nga spokesperson ono tugume lawyer mufere emisango gya Museveni gyonna gyabaddemu egy'enkukutu ku district naddala ewansi ewaabwe ono tugume yakibadde nono iso agent bano bibadde kati temuddamu kuluma omuntu ekisimanyi ono yazira agamba kino ekibiina official ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president waakyo teryasobola mujjako kati bwe bakubye eggoolo kyekino okuvayo kugamba nti ate ekibiina ffe tukikiriza kigende mu iPod no Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba openly me I'm not interested in going in what? In iPod because iPod is Museveni. Whenever you hear a word iPod, manya that is a state-funded group. Toyinza gamba nti President General w'ekibiina gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu tomuwandikidde officially njagala kibalama ne basiru banno mulete ebbaluwa gye muwandikidde Kyagulanyi Ssentamu teriiwo njagala mu kibalama muwandikire ebbaluwa gye muwandikidde Secretary General erirudda wa teriiwo njagala mutulage minutes ze mwatuddemu ze mwawandiise nti tumwatesiza ku kino nakino Robert Kyagulanyi Ssentamu amuinvitinze how dare you muorganizinze retreat y'ekibiina ng'ate president akifuga taliiko secretary general talikiriiko sekamwa talikiriiko ng'ate previously gwenyini kirubama agamba nti state ebakozesa okwogera ebigambo bikyamu e Robert Kyagulanyi Ssentamu kati brain is a monkey tebabalumya mutwe nkiddamu tebabalumya mutwe kyennabagamba batamanyi Museveni mujja kulonga muli mukyo mulanze omuntu nennywa n'akazi kanyine ngamba kabavuga speed munaategeera nsira kwedama bwa kintu kino ne muhoozi nkiddamu National Unity Platform kibiina kiri mu mateeka kooti yakita kikyusa obukulembeze after 5 years ate aboogedde si bakozi ba kibiina ekyo si bakulembeze ba kibiina ekyo guli muvuyo kuteekawo divide and namwe okubamalamu amaanyi ne confusion. The moment you confuse people by getting tired of listening to politics, nkiddamu engeri Museveni gya confuse wano okuva mu byobufuzi babuzeebuze baawule bayombese beekube ekyakola kati kyali mu kukola kati gwatannategeera kintu ekyo Museveni akutabisa bya bufuzi okuza emboozi ya kibalama nga tekibalama yava n'agamba nti Museveni yamusasula ssente balumbiro lwa Kyagulanyi Ssentamu era balimbe kati yazze kubagamba ki ekintu kiri mu hozi project Museveni yakisasula ekibiina current president tebamuinvitinze general secretary takimanyiiko ekibiina mu mateeka weekiri so tebabalya eyo divide and rule kati bo bayagadde bagende mu kibiina kigenze mu iPod Kyagulanyi yagamba nti iPod sigimanyi sijagenda mu iPod era n'agamba yetagenda gigenda mu katula kye basumba tebabalumya mutwe ekyo tubazaamu kubazaamu ekyo kifu nnyo ono yali mu kintu kino yeekweka mwatulanga oyo yali mu kintu kino ababaddemu oyo yali mu kintu kino yafandinga kubanga ayagala minisita oyo yali mu kintu ekyo Nyereko Muhammadi kati eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna nga maze bategeeza ekintu ky'oyo mukulu Nyereko Muhammadi mukitegedde bulungi nnyo Kagege yali mu kintu ekyo emabega njagala genda ku information